ebirungi byonna by'omanyi njagala obeere siriasi ng'obimenya. Ebirungi byonna by'omanyi ebiri mu nsi ky'omanyi nti kisobola okusanyusa. Bayibuli etugambye Katonda abiteekateekera abo bwe munaagondanga munaalya ebirungi eby'ensi, naye bwe munaajeemanga munaalibwa ekitala. Naye ffe tuli ku luuyi luli, twagala okulya ku birungi eby'ensi, twagala tulye ku birungi eby'ensi. Njagala ofoosinga obulamu bwo leero, obugambe bulamu bwange waliwo ebintu by'otasobola kutuuka weeka, naye nkusaba obulamu bwange tandika okugondera Katonda, tandika okugondera Katonda, tandika okugondera Katonda, osobole okulya ku birungi, ebirungi by'otalabangako, ebirungi by'otalyangako. Bwe munaagondanga, Mukama tusaba olwaleero yogera, olwaleero yogera, naffe tunaawuliriza ggwe. Olwaleero tusaba Mukama yogera, naffe tunaagoberera. Olwaleero yogera, tujje mu groups, twawule mu group ez'ab'amalala, twawule mu group z'abo abeemulugunya. Bayibuli etugamba ekireetera omusajja oli okulwa ku kidiba n'amala emyaka 38 ku kidiba, yali yeekwasa bantu. Naye olwaleero nsaba Mukama mpa omutima gw'okugonda, nze ngondere ggwe nga Katonda wange, nsobole okulya ku birungi by'ensi eno. Olwaleero mu linnya erya Yesu, Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Isirayiri, olwaleero buli kisenge kyonna ekibadde ekinsiba njagala obeere siriasi nga weekutula ku kisenge ekyo, ekisenge ekyo ekibadde ekikuziiza, ekikuuza emabega, kyekutuleko olunaku olwaleero mu kifo ky'okugonda noweemulugunya, noweemulugunya all the time. Ate nga Katonda bw'ayagala kuwa omukisa, Mukama tusaba otusaasire, tusobole okubeera abagonvu gy'oli. Bwe kuba okubuulira enjiri tukubuulire, tusobole okukugondera. Oli Katonda ayogera mu kyama, oyogera mu kyama.